Omusumba Moses Maka, Ssabasajja wa SDA Church, Seventh Adventist Church. Tusanyuse nnyo kusanyukidde ddala nyongera okuvunaanyizibwa naye nnengera omukulu okuva Orthodox Church nsawo obubire ku bantu nga bwe bapa abanyamufuku bwabwe. Biseera bibadde ebizibu ate n'osigala ng'okyala mu Luganda. Njagala okwebaza Katonda era n'okumutendereza nga neebaza Kamalabyonna ow'ekitiibwa, nga neebaza olukiiko olukulu olukulembera Buganda n'abakulembeze bonna ab'emitendera egy'enjawulo okuddukanya emirimu gy'abeene era n'okukuuma Namunswa erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Nga singa kulembera kusaba kwa leero nsabiddwa okubeerako n'obugambo twali balungi naffe ebyennyi byaffe lwakutaakuka twali bato twalina obususu kabirikali twali balambu Ssabasajja Kabaka wangala nnyo. Kamalabyonna nsaba okkiriza nkutegeeze nti Oweekitiibwa Patrick Lwaga Mugumbule, Sipiika w'Olukiiko lwa Buganda, tuli naye wano. N'omumyuka we Oweekitiibwa Ahmed Lwasa era naye yakkalidde ddala. Mukama wange abadde akubuuzaako ne Oweekitiibwa David Kyewalabye Male. Biseera bibadde ebizibu ate n'osigala ng'okyala mu Luganda. Njagala okwebaza Katonda era n'okumutendereza nga neebaza Kamalabyonna ow'ekitiibwa, nga neebaza olukiiko olukulu olukulembera Buganda n'abakulembeze bonna ab'emitendera egy'enjawulo okuddukanya emirimu gy'abeene era n'okukuuma Namunswa erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Nga singa kulembera kusaba kwa leero nsabiddwa okubeerako n'obugambo Onnazaalibwa ebinyumu nga weebiri Ssabasajja twali balungi naffe ebyennyi byaffe lwakutaakuka twali bato twalina obususu kabirikali
Speaker w'olukiiko lwa Buganda tulinayo n'omumyuka we ow'ekitiibwa Ahmed Lwasa era naye yakkalidde ddala. Kamange abadde amubuuzaako ne w'ekitiibwa David Kyewalabye Minisita w'obuwangwa obulambuzi Ssebo ebbiri ekibiina ky'olulimi Oluganda n'ebyokwerinda byabeera w'ekitiibwa Kamange Minisita wa Buganda era Minisita wa gavumenti ez'ebitundu nengeddeko ku w'ekitiibwa Mario Mayanja Kago Minisita olulimi wansi w'ekitiibwa Ssabasajja ow'ekitiibwa ensonga z'olukiiko ne kabineeti era omwogezi wa gavumenti ya Ssabasajja Kabaka w'ekitiibwa Dr. Maama tusanyuse nnyo tusanyukidde ddala kulabako. Tulina abagenyi bangi nga bwe ŋŋenda nnungamizibwa munyiiga kubanga baabo beereza sabatwanirize Right Reverend Bishop Paul Ssemwogerere Ssaabasumba Obukoddyo Kampala tatudde yekka atudde ne Supreme Mufti Sheikh Mama twaniriza nnyo Omulangira Dawudi Laba twaniriza Naalinnya Dina Kigga zimala ebibangidde n'Abalangira twaniriza Naalinnya Namika